Abedi wandi goli mubi obusoti bw'obolimu abedi wandi goli mubi oli mufunyo abedi oli toya pusi toya kaddako abedi wandi ka oli toya pusi toya kaddako abedi wandi mubi nyo abedi wandi ka mubi nyo abedi wandi ka abedi oli mubi abedi oli mubi abedi oli mubi abedi oli mubi abedi oli munafusi abedi wayisobulevu dona kadako. Yes, mumawulire gatuyinawo wetwogereranga Dr. Abedi Bwanika eyeyita omuggalatiya wetwogereranga ebibye si birungi abalonzi bebe nnyene mu kitundu kyakiikirira ekimanyidwa nga Kimanya Kabonera wetwogereranga afeesinze embeera enzibwa ennyo nga bwolabye mu katambi era nga bwengendo bikwongera jjukira Abedi Bwanika ono y'omu ku basajja mu kibiina kya DF abasinze okufeesinga akaseera akazibu oluvannyuma okubeera nti abalonzi batandise okuba nga babagoba ku ground bano nno abalonzi balonzi baabwe era be baabalonda mu kalulu akawedde wabula nga baabalonda ku kadi ekibiina kya National Unity Platform kakati wetwogerera bali ku kibiina kya DF wabula wetwogerera Abedi Bwanika yamaze okubanga akirozaako kyokka ne banne wetwogereranga ebintu si birungi nnyo waliwo omusirikale wa poliisi wetwogereranga naye ebintu bimwononekedde omusirikale ono obuzibu buvudde ku kukuba salute His Excellency yabadde mu bitundu bya Sembabule jjukira bw'oli wabeera Robert Kyagulanyi Ssentamu basooka ne bayimba oluyimba lw'eggwanga bw'abeera mu Buganda ne bayimba ekitiibwa kya Buganda kakati babadde bayimba oluyimba lw'eggwanga omusirikale wa poliisi ono bambi yalabiddwako ng'agenda maaso n'okukuba salute jjukira kino kikkirizibwa mu mateeka ate era bwe kirina okuba nga kiba omusirikale yenna oluyimba lw'eggwanga we luba lukubibwa aba alina okukuba salute ng'akabonero akalaga nti awa ekitiibwa oluyimba lw'eggwanga kakati waliwo omusirikale wa poliisi bambi yalabiseeko ng'akuba salute era kyandibanga kino kigenda kumuleetera ebizibu kubanga ne basirikale banne be yabadde nabo baalagiddewo ddala embeera nti gwe biki byokola ebyo okuba saluti nga bayimba oluyimba lw'eggwanga tolina kugikuba newankubadde nga bwe kirina okuba naye engeri gye kiri nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yaali wano kakati obanga agamba nti okkiriza nti oyo president kakati wetwogerera omusirikale oyo tetumanyi kiddako ngenda kulaga katambi ogenda kutya ababadde bavuga sitoole ez'okufuna ebibiriiti ebikwegenda okukozesebwa nga bagezaako okulaga nti ebiriti bino bigenda kukozesebwa mu kye bayise protest vote wetwogereranga nammwe njagala mubeere ku vidiyo eno ate njagala ogisheyalinge gwatasobola kugisheyalinga nyongera okukusaba nti giwe ekigalo kubanga gyokoma okugirayikinga gyokoma okugenda maaso n'okubeera ng'etambula waliwo akatambi k'ogenda okulaba bino biyinza obutabatambulira bulungi kubanga mu kwekalakaasa okw'emirembe nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazze nga preachinga era nga bw'ogenda omuwulira mu katambi k'engenda okuwa mu mboozi eno ng'akunnyonnyola butya okwekalakaasa kwaffe kuyina okutambula era bwe kuyina okubanga kufaanana okwefaananyirizaako ne mawanga agamu agakikoze nga mawanga ggwanga nga Ghana ne mawanga amalala waliwo wano ebigambo by'ogenda okuwulira ebiyinza okubanga sebijja kuba birungi eri ggwe akkiririza mu kugula ebibiriiti okulaba nga ate oyingira mu kye bayita protest vote n'ensonga ezo z'ogenda okuwulira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV gw'atannaba kumanya kiki kyatuuse ku mukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga olwa ssente obuwumbi akawumbi akalamba n'obukadde 600 ezaabaweereddwa abakulu bali mu kuzeegaana mu parliament omukulu yamanyidwa nga Chris Obole onono nga yakola ku kubwera ye mwogezi wa parliament yavuddeyo ne yeegaana nti Joel Ssenyonyi ebigambo byayogera ekyamazima bya bulimba era mbobbo sente tebannazikwatako newankubadde nga Joel Ssenyonyi avuddeyo era naye n'aleeta obujulizi obukakasa era obulumika bano asimbye Nakako ng'agamba mwenja balabisa ayogedde ebipya byogenda okuwulira mu mboozi gye nkuleetedde olunaku olwaleero wabula nga bulijjo njagala okkirize tugyewo akalango kano tusimbule bulungi nnyo awatali nsonga yonna etukuba ku mukono obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati nga bulijjo njagala tutandikirewo tubeere nga ate ensonga zitambulira ddala nga bwe ziteekeddwa okubeera nga zitambula eno gye bayita Red Zone TV Sebamulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga mbatuusaako updates era amawulire gonna nga kuleetedde olunaku olwaliro atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeere omu ku abo abasookera ddala okumanya singa tuba tutaddeyo ensonga yonna mu mawulire g'otagenda kumiisinga kwe kukubwa n'okugobwako omukulu amanyiddwa nga Dr. Abedi Bwanika gano ngenda gakuba mu full swing omanye kiki ekimutu
bituuseeko. Abedi Bwanika oli mubi, obusooti bwo olimu. Abedi Bwanika oli mubi, oli mufunyo. Omukulu oyo gwolaba Dr. Abedi Bwanika nkugambye yeeyita Omugalatiya. Abalonzi be bennyini bamufubutudde mizibu nnyo era bamututte talinnya kubanga bagamba tebamulinaamu ssuubi. Ekyamulondesa ku mulundi guli ye yali kaadi eyamuweebwa ekibiina kya National Unity Platform, ate kakati ku mulundi guno kyekibiina kyali mu kugenda maaso n'okubanga avumirira. Kakati bano bamugamba tetuwagala nakuddamu kulabako mu constituency yaffe eyakimanya kabonera nejjukira bano be balonzi bennyini abagenda maaso n'okubanga bamulonda. Waliwo ekirala kyogenda okuwulira kyotagenda kubanga ate osubwa mu mboozi endera nga bwe nkugambye nti yonna mbikuleetedde ne munywanyiwe Medard Lubega Sseggona. Jjukira kano kabinja Mathias Mpuuga, Medard Lubega Sseggona, Abedi Bwanika n'abalala. Akatambika ennaku wadde olunaku olwajjo ng'omukulu amanyiddwa nga Mbwatekamwa alumiriza Medard Lubega Sseggona nti yali assente okuva ewa Hamu basooke babuzeebuze ensonga z'omuwala gwe Nakivubo. Nabyo mbikuleetedde ogenda kubiwulira, wabula nga sinaba kubanga ngenda mu mboozi yonna. Njagala okkirize nyongere okujjukiza ate ku mulanga gwaffe ogwa bulijjo ogw'okugula fulaaga. Twetaaga fulaaga waakiri nga 1000, wabula tunaba tusobodde okusobyamu tujja kuba tusobyamu, naye ennamba z'essimu zeezo koyinza okuteeka contribution yo gwe wenna agenda okujja weegatte ku kye bayita Red Zone Media Family. Twegattiramu ku mukutu guno ne tuba nga tugenda mu maaso n'okulaba nga tutambuza ensonga nga bwerina okubeera ng'etambula. Twagala okugula fulaaga nga 1000 tubeere nga tuziwaayo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wagenda okutambulira fulaaga ezo tubeere nga tuziwaayo, wabula njagala contribution mu bwangu. Tuli mugenda maaso n'okuba nga tuwaza ekisigaddeyo si kyekinene. Contribution yo osobola tuweereza ssente ku nnamba ezo, osobola tuwa fulaaga enkalu ne tuba nga tugatta ku ezo eziba ziguliddwa. Kakati ensonga nayo nga tugijjeewo, kkiriza nkujjukize ku mmotoka eyamunankyukakyuka munnaffe eyo gyolaba. Emmotoka eyo emanyiddwa nga Primo Kitaala, abasinga obungi bwe mugimanyi. Emmotoka eyo yabbibwa bagibba mu bitundu by'ekiboga era ng'eyagirimu munnankyukakyuka munnaffe bamukuba kalifomu. Emmotoka eyo ne bagitwala agisuubira okubeera mu bitundu by'e Masaka, Kampala ne mu bitundu ebirala. So kati gwagirabyeko ekirabo kijja kuba kya bukadde 5 singa onaaba oyinawo ogirabye. Eri namba UAY 005P era ennamba koyinza okukuba yeyo 0756 ekirabo kijja kuba kya bukadde 5 ojja kukwasaako emikono 2. Kakati njagala tusimbule bagiyita Red Zone TV bampita Sebambulidde Patrick. Nze ngenda okutwala n'ensonga ze njagala owulire z'oyinza okuba nga teweetaaga kusubwa. Tuzze tulaba okwekalakaasa okubadde nga kubaawo nga sinnaba kutwala mu nsonga yonna. Katusooke tujjewo kino. Waliwo ebigambo by'ozze ng'owulira ensonga z'okwekalakasa amawanga ag'enjawulo, okwekalakasa mu ggwanga erya Uganda n'ebitundu ebirala, wabula ng'okwekalakasa kw'omulundi guno oba okusuubirwa mu ggwanga omulundi guno wuliriza. Bannayuganda basuubira nti kujja bwe kunaba kwakubaawo kujja kubaawo oluvannyuma lwa Simon Byabakama okugezaako okulangirira ebintu ebitali bituufu singa alangirira ebintu bannayuganda bye batakkiririzaamu. Era okwekalakaasa ekika kino bannayuganda bagamba nti kuyina okwefaanaanyirizaako okwekalakaasa okwali e Ghana nga bannansi b'eggwanga lya Ghana bakola kye bayita transition, bava mu dictatorship nga badda mu democracy. Kakati policies ez'enjawulo ezikulembera oba principles ezikulembera okwekalakaasa kuno bannayuganda ze batandise okubeera nga ate bamikisinga. Ngenda kuwa akatambi ogenda kutya. Okwekalakaasa kwa mirundi mingi nnyo wabula nga ate kwa mirembe nga bw'ozze ng'owulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga apuliikinga okwekalakaasa okw'ekika kino, era abadde nga apuliikinga okwekalakaasa kuno ng'akoowoola n'abakulu ab'ebitiibwa abaaki ng'abaweereza message oba obubaka okubategeeza nti bannange ffe tulina kuba nga twekalakasa, oba bwe kuba kwekalakasa oba kulaga butali bumativu tulina kukikola mu ngeri ya mirembe. Tuli modern, twagala ensi yonna ebeere ku saidi yaffe. The world is watching. Bantu abo bonna batulaba bakoyi. Ono president omugendo kulonda international star. Wano message eno ngenda gikuddiramu. His Excellency agezaako okulaga eno message gyakuwa eyawukanira ddala n'ey'abannayuganda bakkiririza mu strategies endala. Nawuliddeko akatambi ak'omukulu omu ng'agamba mugula ebibiriiti simanya n'ebikoze bitya ebintu ebyo. Saagala kulabika nga alumba omuntu yenna, saagala kulabika nga wabula kino kubanga ku challenging era ngenda kulaga akatambi awo ndozanze ebyange byonna Comrade Shama yayinza okuba yabyogedde ogenda biwulira. Bannanga batambuza enjiri ey'oggula ebibiriiti, fine mutambuza enjiri yammwe mu ngeri yonna gye mwagala, naye ekikolwa kino si kyabulabe nnyo kubanga mu mbeera eno obanga justify oba kwegamba obanga ayamba bwe muba mulwanyisa dictator, kati dictator obanga amuwa ensonga lwaki ayina okubakuba
ayina okujjayo emmundu ayina okukola naye ekisoboka bwe kubanga lyekkubo lye muba mukutte ebigambo bino njagala tubikozese bukozesa saagala ndabike nga alumba omuntu yenna then ndyoke ngende mu nsonga enkulu tubeere nga tweyongerayo Cameroon katika nsoke in fact kana tutandikire nawo ko wenda mu Uganda tugenda mu kalulu ekigenda okumala egobe mu kiga bakiyita protestive vote nga protestive vote erindi bobato ina gain yokuuma ate nga balina gain zibazirina bazikutte mundu okuzikuuma kitegeza nti ina right okola kyoina okwagala. The most expensive thing right now in Uganda is a protestive vote. The most expensive thing in Uganda right now is protestive vote. Kyogenda okuyita mu kume gwangalo n'okuwangula kyoyagala naye ate ekisinga byonna ekyobugagga ekisinga obugagga bakiyita matchbox. Ekisinga obukulu kyonna oba onywa sigala batonywa sigala njagala kugamba nti omunywi wa sigala taliwawukana na kibiriiti naawe kenyini muna Uganda esaazi tugira mu protestive vote ekintu kyosinga okwetaaga bakiyita matchbox. Muna Uganda ina mugende mugule bibiri mbere na muki kubanga bonobanga oli mukazikiza osobola okukuma kando ne weemulisaako ompulya bulungi nnyo so oyagala kukuma ekyoto oyagala kubugumamu ojja kukozesa kibiriiti eri enkoleka netwangivaako eyesima gira obuti obukwasaganye bwoti ate okumumuli ekintu kyolina okuba nakyo kati ekyebbe bakiyita kibiriiti osobola kikumisa kando osobola kikumisa essigiri kati ekibiriiti kikubeere mu nsawo kubanga essaawo enetitotuuka buli muwetaaga ekibiriiti uwono bajja kwetaaga light mukitegedde bulungi nnyo so ekintu ekyebbeeyi mu Uganda kati bakiyita kibiriiti ekiri Cameroon kitokota si kisaanikire mukitegedde bulungi nnyo ekiri Cameroon abaana bagambye nti kimala yes kakati ebigambo ebyo biwulidde nakugambye saagala ndabike nga alumba oba okukakkanya omuntu yenna naye njagala owulirize bulungi nnyo mu katambi ako owuliddemu ebimu ku bigambo ebyogera ku kwekalakasa okw'e Tanzania n'okwekalakasa okw'e Cameroon kati njagala nkugambe ebigambo bino biwulirize okwekalakasa kwonna okuli violent ebiseera ebisinga tekuwangula ate nga kisinziira nawwa wekuli okwekalakasa okwo na system ki ekozeseddwa na muntu ki akulembeddemu okwekalakasa okwo ekyokubiri okwekalakasa ebika by'okwekalakasa ebyenjawulo ebiri mu nsi yonna era ebizze birabwako ebizze bikozesebwa nga bwe ngenda okulaga nga bwe tulabyeko mu ggwanga lya Ghana nga bwe tugenda okulaba mu ggwanga nga South Africa okwekalakasa okwaliyo nga kwa mirembe ebiseera ebisinga ensonga ezeekalakasisa abantu zaawukana n'olwekyo olw'ensonga zino okwawukana njagadde ntandike n'ensonga eno nga sinakutwala mu updates ziri eno tusooke tugijjewo kubanga ensonga eno egenda kuwabya abantu bangi nnyo ekireetera okwekalakasa okubeera n'ebika ebyenjawulo n'abakulembedde okwekalakasa kuno okubeera nga nabyo byanjawulo wuliriza bulungi nnyo bino nzize ŋambi bawa mawulire genzize ŋambawa singa eggwanga liba lyagala nkyukakyuka okuva mu bwa dictatorship lidde mu kye tuyita democracy okwekalakasa okuli violent ebiseera ebisinga tekuwangula ozze okulabako mu mawanga ag'enjawulo era tebiwangula naye mu katambi ako k'owulidde mubaddemu eggwanga lya Tanzania tebannawangula newankubadde nga bakyagenda maaso n'okwekalakasa wabula ekimu ku biyinza okubaleetera obuzibu era kyekyo ne wetwogerera amagye gali mu kukuba abantu masasi bali mu kubatta naye nga wenjogerera tebannawangula lutalo lwabwe olw'okuggyako Samia Suluhu Hassan kubanga n'omukulembeze oba yandibadde nga abakulembera mu struggle yaabwe oba mu revolution yaabwe ekyamazima tannaba kubanga akulembera bulungi ekintu kye ebyo tetujja kugendayo mu ggwanga erya Cameroon bo tebaawanguliddeko ddala kuba omukulembeze abaddeko gwe badde balwanyisa amanyiddwa nga Paulo Biya yazzeeko newankubadde nga mukadde tasobola na kutambula naye mu ggwanga lya Cameroon Paulo Biya yazzeeko kubanga yamaze dda okulayira era n'ow'oludda oluvuganya yakutte dda omuzindalo n'ategeeza bannansi nti nze bannange poliisi empadde obukuumi era ndi safe kitegeeza ono alinga eyawanise alinga eyakkiriza kakati ekizampa ezo bbiri tetulina kuzirabirako kubanga eggwanga erya Uganda poliisi zanjawulo ebigendererwa byanjawulo abakulembedde struggle banjawulo so kakati ensonga y'okubeera nti struggle eri nani violent y'ensonga esinga obukulu nga bwe njagala owulire ebigambo bino nga byogero yo yennyini akulembedde mu struggle eno ey'okufuna enkyukakyuka from dictatorship to democracy ebigambo bino tubisobola okubibagamba naye njagala nsooke nzijewo ensonga zino then nsooke nkuwa amawulire genkuleetedde ekiri mu parliament nakyo kifumba mutuku ogenda kutya kati abali ku nsonga y'ebibiri njagadde kano tukayiseewo mubeere nga mukafuna bulungi nnyo bw'obanga okkiririza Moise Sensoba Kyagulanyi Ssentamu n'enjiri gya preachinga n'ekyo kyalwanirira nja kukusaba wuliriza nnyo ebigambo byagenda maaso n'okubanga ayogera wuliriza nnyo message ye kwayimiridde era ebimu ku bigambo byategeeza bannayuganda kwe kubeera nti enkyukakyuka gyalwanirira
enkyukakyuka tulina kugirwanirira mu ngeri eri non violent mu mateeka g'eggwanga erya Uganda okwekalakaasa kukkirizibwa nga bwe nakusomedde akawaayiro oba article eya 29 etukkiriza okwekalakaasa naye mu mirembe non violent nga bwe tulabyeko mu mawanga agamu nga bw'ogenda okuwulira. Tuli modern, twagala ensi yonna ebeere ku saidi yaffe. The world is watching. Bantu abo bonna batulaba makoyi. Ono president omugendo kulonda international star. Nabasaba tubere discipline, tubere decent, esionera benshi tuli not violent. Let the whole world know we are law-abiding citizens. We are not violent. Bino byetukola tubikola mu constitution. Okwesimbawo ate tubanti. Kale njagala buli much understanding. Mukiririze mu maanyi gammwe. Mukiririze mu zino numbers. Mwetunula eno njagala leero sitabere ngawulira. Yo. And fighting in Nabukusia. No fighting, no fasting. Kati mumpulize. Mumpulize bulungi. Kubanza no message njagala mugifune nga tewali akutakula. Yes, kati wabokkiririza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ye revolutionary leader wa revolution yeno era ng'okkiriza mu principles ne policies ezayimiriddeko nja kusaba owulirize message eyo okwawukana ku message ezaawukana n'ekyo kyakkiririzaamu ebiseera ebisinga amawanga we gaba gakyuka nga gava mu kye tuyita dictatorship gadda mu nfuga eya democracy ebintu ebimu tebiba nga bwe tubiraba mu mawanga amalala ngenda kuwa list yawe y'amawanga agazze gakyusa obuyinza nga gayita mu kwekalakaasa okw'emirembe wabula gwakkiririza mu eyo system eri mu kugenda maaso n'okubanga ebagambibwa ey'okugula ebibiriti n'ebirala ebifaanana bwe bityo nja kukusaba n'otandika okukola ku kunoonyereza okutonotono waliwo ekitabo bakiyita No is a Walk to Freedom ekitabo kino kyawandiikibwa Nelson Mandela omugenzi yennyini ffenna gwe tulabirako era ffenna nkakasa gwe tumanyi obulungi ennyo nti ne pulezidenti waffe Nelson Mandela be bamu ku bantu basinga okukwotinga bw'abeera ayogera ensonga ze era bw'aba alwanirira eggwanga ekitabo kino jja kinoonyaako kijja kukuyambako bulungi mu nsonga ezo zoyinza okuba nga otegeera butya struggle eri non violent bw'erina okuba nga ate ekwatibwa waliwo ekitabo ekirala ekitabo kino bakiyita From Dictatorship to Democracy era gwe yagala okumanya bino ojja kunoonya ku kitabo kino bw'oba tosobola kukifuna osobola okujja mu inbox yange nja kubeera nga nkikuwa nakyo kyongera okukakasa oba okukulaga butya struggle bw'erina okubeera non violent ate neewangula kakati nga bwe nkugambye ngenda kukuleetera ezimu ku examples zenzize nga nkulaga oba zenze nga nkugamba owulire bano bazze nga bakikola batya wuliriza nga sinaba kuba nga nkuwa examples zino nga sinaba kuba nga nkuwa ebyokulabirako bino ate era nga sinnakuwaggulira liri ekigudde ku Abedi Bwanika ne munne bakyaliibe okuli Mathias Mpuuga okuli ne Ahmed Rubega Segona nga tetunnagenda yeeyo kansooke nkuwa ebigambo bya Shama ebigambo bino ndowooza biyinza okwongerezako ku nsonga eyo then tumulukuke ate tugende mu nsonga endala wulira revolution zonna zonna we zibeera zitandika mu nsi zibeera n'ekintu kye bayita revolutionary leader nkiddamu revolution we ziba zitandika zibeera n'ekintu kye bayita revolutionary leader nti ffenna abasigadde tufuuka leader oyo kiddamu tufuuka leader oyo for example katujje sigenda bawa zino examples nti riots this is not tetuli mu bintu bya riots sibye tulimu okigira sibye tulimu tuli mu kintu kye bayita revolution kiddamu revolution from dictatorship to democracy revolution ya Uganda eri mu kushapinga okuva mu dictatorship okudda mu democracy that is the revolution bino ebintu ebigenda maaso bimubakira ku macha nti Trump yayisize ekiteeka bwe kiti tukyagala tugende twekalakasize ku ekyo ne bagenda naye twagala kujjawo system nkidda mu Uganda twagala kujjawo system revolution webere tandika kino ekwa revolutionary leader nkugambye ekwa principles ekwa guiding policies ekwa revolution ya Uganda ina guiding policies ziri bbiri esooka bagita human rights na democracy tuyina ekintu kyebayita principles zetuyitamu njagala otunulye core values za national unity platform those are the core principles eza revolution ya Uganda okitegera ekintu ekyo eza revolution ya Uganda zezo core values era zetuyina okukola kize tuyina okugoberera nga tuyitira mu guiding principle ya democracy and human rights akalulu kemugamba mbu tusobola obutalonda kuba the same man said mbu tugenda kukola ng'ekya Tanzania ne tutalonda okitegera ekintu ekyo
Ubanga walonde ekintu kye bayita democracy ne human rights nga mwayita kitegezo ino okutambulira mu democratic avenues paka nga zodde ensonga lwaki omusajja ono olunaku olwayira asula ku kkubo abaana bafuutu soja basula mu mbeera mbi naye tulina okugoberera principle gye bayita democracy eyo policy paka ng'ewedde eggwerayo ku protest vote kuba ku voting kati wetutuuka ku kintu kye bayita voting etuwa ekintu kye bayita activating ekintu kye bayita human rights. Voting eno tugikozesa kiba tugiyambisa ki 1 to legitimize our revolution, that is 1. 2 okufuna legitimacy eri president waffe nti ddala abantu is the people's choice. Toyina ngeri gyogenda kutandika kintu kyonna kyogenda kukola nga tomanya ndi gositukako kati wosituka obusitusi nga tolonze oseekaani ani gogenda okuteeka ku ntebe mwagala kuwamba ntebe yaffe ekintu kyetulwaniridde emyaka mwagala kukiwamba ku lasti ekitutwala ku gundi ekyo lwaki natubadde tulwana nnyo omusajja ono agende ku ballot paper kulaba nti tufuna ekintu kye bayita international legitimacy. 2021 we twali tutandika revolution eno twali tutunonye ekintu international observation nti yali blocking naye ku luno oluvannyuma lw'okutambula okukwata zi foreign policies na buli kimu okukiteeka mu nkola tufunye ekintu kye tuyita international intervention. Kakati international intervention eno ng'ogamba ogenda kuyita mu democracy wali abantu bayita ba democrats nabagamba waliyo n'abantu bayita ba capitalists gye bali kati obanga oyagala recognition eno ogenda kujijja mu democrats bano atogamba togenda genda mu kalulu which is the last avenue of democracy bananso basalirawo nti obuyinza bw'ensi eno ddala tubukwasiza eno gwe n'otagenda keetabamu ogenda kakasa ensi. A case of Museveni wali agenda mu nsiko yasooka mu kalulu kiyasooka mu 1980 akalulu kakubwa era simwogerere yakawangula ye n'agamba agenze kulwanirira democracy era avenues yalonda zaali za lutalo yalonda ekintu kye bayita violence kye yalonda kubanga yagamba democracy agenda kumuleta na mundu osigere ekintu ekyo era atandika okubikulutinga amagye n'abalala be yasangayo ne bajja ne bawamba ffe bamala okutubba akalulu the same elections nga batubbi twalonda ekintu kye bayita non-violent revolution ekibiriiti tekirina we kigwa mu kintu kye bayita non-violent tools. I challenge you njagala ondage nti ekibiriiti kigwa mu kintu kye bayita non-violent tools. Then number 2 yagambye nti ye ebintu byayogera siba national unity platform. Okay nayo nsobi. You cannot command where you cannot lead. Kidamu you cannot command where you cannot lead. Tosobola commandinga kintu in a revolution kyotasobola kuleadinga. Ubanga ofulumya ekigambo kye bayita revolution nti nze ndi commander ocommandinga baani tulage nambezo abantu abo ocommandinga because you have to be a leader. Leader tabeera mu diaspora, leader abeera ku ground because no activities zemogerako eziri okwokya amaduuka g'abantu omuli okwokya amayumba g'abantu okuli okwokya ebipiira n'okwata ebibiriti. Activities zino zikolebwa ku ground. Those are violent activities. Akati gwe orchestrator w'ekyo ekintu oba olina okubeera ku ground n'otulaga nti nze leader wa kino ekintu not commander. Commanders are always cowards. Okigira babeera batiitiizi. 1. Our revolutionary leader is Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, leading a non-violent revolution kwali ku ground era ku front kwali era yakulembedde flag eno buli president gye tugenda nga tusaba akalulu ako because we are in a democratic revolution era yakugamba nze command yo revolution gwe yalonda. Yes, kakati namwe abagala okutandika eri violent badde mbasaba musoke mwe distance nze ku president then mutwage movement ya mweririddawa movement yo gye orders for as long as okwata ekigambo kibeta is Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert no kiteeka mu kamwa ko ku video yo kitegeeza nti oli mu non-violent revolution. Ubanga ogamba nti oli revolutionary commander nti gotandise ekikyo naffe twete strategies affe inze sisobola kuleeta strategy yange kubanga siri revolutionary leader. I'm not a leader. Nze nyendera ku command. Kidamu nyendera ku command. Yensonga lwaki profile yange ojja kuliko is Excellency Kyagulanyi. So ubanga otandise ekintu ekikyo you have to be on the ground to lead that. Bwaki according to the ethics and the principles of this revolution ekugamba you can only command where you can lead. Oba toli leader toyina moral authority ku commandinga kintu kyonna kyotagenda kola. And lesingo otugamba tyoyina abaana boli mu kuteeka mu target boyagala bakwate osigera boli mu kuteeka mu target wokiba ntino si kya target come and lead what you are commanding. Naye ubanga ogamba ntino oyogera ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert leading a non-violent revolution. Awo wali obuzibu bwange nenga wokoze disclaimer n'ogamba mbu egwe otandise kyo strategy yiyo then Mr. Leader where are you ojo leading ekintu kino tukusaba olidinge ebibiriti okwokya ebipiira na buli kimu ekigenda as ngawe mu bikomandi mu bisomesa tetugenda kuleka kintu kye bayita hoodwinking people. Muna Uganda tugenda mu kalulu kubanga akalulu ko kake kagenda tuwa international legitimacy. Njagala otunulya revolution zino
eye South Africa aliye kulwa Nelson Mandela nti bamusiba mu komera yamala mu komera emyaka 27 revolution yatambulira ku revolution leader gubaita Nelson Madiba Mandela paka weyagwa nga batambulira ku ideology ya Mandela eya non-violent revolution oshikira era byagwa bitya lunako wero South Africa je tusinga okwegomba oshikira je tusinga okwegomba mwalimu abantu abakolanga bugundi obu violent means bakozesanga bwa succeedinga njagala mutugame tibakola gundi means bati kuba bakasukira ebintu bibali mu kupreachinga tibagendako ne bateka obubi mu katale ne bateka amagwa mu makubo bya succeedinga batengamba byagwera mu gundi non violent means era ba South Africa basituko lunaku lumu ne bagamba kati ekimala kimala ne bagamba kati kulumba ne balumba office za ANC oyamala ne balumba abazungu nga ba South Africa bano tebalina kya kulwanyisa kyonna wabula nga bagenda bayimba songs of freedom nga bagamba yesawa era waitawo zali days Nelson Mandela yateebwa South Africa yewe tujegombera tugende Kenya under Daniel Arap Moi njagala mumbuli okwekalakasa okwo kyama kubo konakono okwaliyo nga mu preaching Kenya manyi saganya twogere mu Europe ne bakola bwekiti tell us the exact revolution joyogerako yetuba tu discussing the exact revolution ngambe the revolution yali mu Europe bweti bakola bwe bati ne gwa bweti yali non violent yali ebimu elements z'okwokya ebipira past facts yabalaze revolutions ezenjawulo yazibalaze ezali peaceful nga nezigwa mirembe nga terino mwalumiza munne okitegeera ekintu ekyo saagala mubere manipulative bakulu baffe tujja batereza nkidamu tujja kubatereza ezo nitiguities zemuletanga nga mutandika okwogera examples ezitakwatagana tubuulire ekika kya revolution kyoyogerako otubuulire omwaka gwe yaliwo otubuulire baagi stagingira nkulaze non-violent revolutions zisatu nga zonna ziyita mu policy ezaffe kakati mukulu njagala tuve mu rioting byogera because we are not rioting we are in a revolution nkidamu we are in a revolution and it is a non-violent revolution wobo tugamba nti strategy yiyo si buli omuntu atutegeerera mweno revolution ina revolution leader gwe tugoberera si gwe you are not a leader in this revolution you are either kakweregera ikimi oba si kyekyo you are out obanga otugamba nti otandise ekintu ekikyo tokizimbira mu yaffe toweteeka ku his excellence Kyagulanyi get off that name ojje ku ground and you lead that oba gamba abantu bonti ogenda kwagira woba oyogera nti temulonda mugende mugire biki mukulu ku ballot kwoli oba dolaga gundi zonti ogenda kwesimbawo bakulu temutunyiza tujja kuvibe nako some of us fete tuyina gwe tuwakitiibwa we are here to defend we have suffered a lot tetugenda kulaba abantu mwe bannakigwanyizi nga mutandise okuleta mu strategy tubamanyi okuva edda temwagala kalulu ne twali tubalinda ku right timing now it is the high time twerageko the right one will remain standing nkidamu ayimiridde ku mazima agenda sigala nga ayimiridde just watch me okitegere ekintu ekyo tetugenda kukiriza kubuza Yes, kakati awo ebigambo ebyo si kuwakanya oba kukakkanya muntu nandowooza ye wabula kuno kubanga ku challenginga nti waliwo plan B oba waliwo option B esinga kweyo oba oli awo gwe jokkiririza mu kakati wulira okwongereza ku bigambo bya Shama ngenda kukuleetera examples ezagamu ku mawanga agazze gafuna okwekalakaasa okuli peaceful okuli non-violent ate ne baba nga bawunzise bawangudde nga bwe nkulaze mu bitabo biri byenja okukuutira ogenda onoonye gwa mpuliriza era kkiririza mu kye bayita enkyukakyuka mu ggwanga lya South Africa mu biseera bya Nelson Mandela bwe batukira okumusiba mu 1990s Nelson Mandela bali balwanirira kibaita transition from dictatorship to democracy bali bagala kwejjako apartheid obukulembeze bw'abali abakabbulu wabula okwekalakaasa kwabwe tekwalimu yadde okukasuka ejjinja tekwalimu kwokya bipiira tekwalimu bintu bifaanana bwe bityo nga bw'owulira bwe babipreachinga wabula baasobola okuwangula era finally eggwanga lya South Africa ne weetwogera olunaku olwaleero ge gamu ku mawanga wano ku lukalu lwa Africa agakyasinzeemu democracy mu ggwanga eryo erya South Africa kakati South Africa okwekalakaasa kwabwe kwali kwa mirembe ng'era bw'owulidde n'ekizampo ze njagala okuba nga nkuwa mu kyokulabirako ekirala ojja genda onoonyereze ku ggwanga lya Ghana. Eggwanga lya Ghana baali beetakkuluzaako nabo obukulembeze obuli obwali obubi obwa military rule. Omukulu eyali amanyiddwa nga Jerry Rawlings bwe yali ahandolinga obuyinza njagala okutegeeza nti mu bannansi b'eggwanga erya Ghana okwekalakaasa kwabwe kwali kwa mirembe tekwalimu mmundu tekwalimu kwokya bintu tekwalimu kwokya maduuka nakozesa bintu ng'ebyo bya bulabe wabula beekalakaasa non-violently era bayina abakulembeze baabwe era bagenda okuwunzika ng'omukulu amanyiddwa nga John Kufuor yali akulembedde mu revolution eyo era yatuusa bannansi b'eggwanga lya Ghana ku buwanguzi bwe batyo ne bafuna obukulembeze obw'emirembe ate
nga mu kwekalakasa kwabwe tekwalimu kukwata mayinja wabula bakwatanga bukwasi flyers bakwatanga bipande nga babiwandiiseko message zaabwe message ezaali ennyangu ennyo era message ezaali nnyangu z'okutegeera era nga kuno ebipande ebyo tolabako bintu bifaananyiriza bwe biti ekimu ku byaleetedde bannansi mu ggwanga lya Tanzania okubeera nga olutalo newankubadde nga bakyagenda maaso naye nga balina emikisa mitono nnyo okubeera nga bawangula bye bintu ebifaanana bwe biti newankubadde nga bo revolution yaabwe okukyuka okuva mu kye tuyita dictatorship to democracy balinga abaakatandika kubanga Tundu Lissu ali mabega wa mitayimbwa ekyo kye baali balina okusooka okwekalakaasa okumulaba nga tasibwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo nga bwe walaba mu ggwanga erya Uganda nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baamukwata wabula obudde bugenda okuziba ng'eggwanga lyonna lidobonkanye n'akalulu kaali tekasobola kulondebwa embeera nga bwe yali okuwawukanako neggwanga erya Tanzania kakati embeera bwetyo bwetambula ebyo twabirekera Shama ajja bibasomesa nze nkusunirako obusunizi nenkuletera n'ebyokulabirako mu ggwanga lya Zambia bagendako ko mu kwekalakaasa era ng'okwekalakaasa kuno baali bawakanya obukulembeze obwa kye bayita one party rule mu ggwanga lya Zambia ng'ekibiina kimu kyekifuga eggwanga eryo era kigambibwa okuba nti omukulu amanyiddwa nga Kenneth Kaunda ekyamuleetera okuva mu buyinza bw'eggwanga lya Ghana bannansi b'eggwanga lya Ghana kwali kwegugunga na kulaga butali bumativu bwabwe mu ngeri erinaani violent era mu ggwanga erya Zambia we twogerera baafuna emirembe newankubadde ng'eggwanga si lyeri awo nti kkulu lyegombesa nti lya developinga naye ate mu nsonga za democracy eggwanga erya Zambia litusingako kubanga bo bakyusa obuyinza mirembe bafuna embeera eyo ffe gye tutasobola kubeera nga tufuna mu ggwanga erimanyiddwa nga Benin omukulu amanyiddwa nga Matthew Kerekou ono regimu ye nayo yagibwako lwakwekalakasa okwali nani violent bannansi mu ggwanga lya Benin tebaayokya bipiira tebakola fujjo tebagula bibiriiti mu ggwanga lya Madagascar omukulu amanyiddwa nga Didier Rastikaka oyo naye okumuggyako byali bwe bityo tewali mbeera ya kukuma muliro tewali bipiira na bintu bifaanana bwe bityo okwekalakasa tekwali violent mu ggwanga lya Madagascar emabegako okutali okwekalakasa kuno okwakati mu ggwanga lya Mali omukulu amanyiddwa nga Alpha Konare ono naye yagibwako mu ngeri y'emu Mali nebanga efunyemu ka democracy Mozambique Tunisia Tanzania gye buvuddeko okutali kwekalakasa kuno finally n'eggwanga lya Kenya nabo bennyini we beekalakaasa okwekalakaasa kwabwe kwali peaceful kwali nani violent era zezimu ku bigambo byowulidde mu katambi kenkuwadde nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agezaako okupreachinga message eyo agezaako okulaga nti okwekalakaasa kuno tekuyina kubeera violent bwe kunaabeera violent oba owadde excuse era oba owadde oli ali mu buyinza ensonga lwaki ayina okubakuba amasasi ayina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga abawangula ekyo kyekirabiddwako mu ggwanga ng'erya Cameroon beekalakaasiza naye mu bufunze balinga abeekalakaasiriza obwerere kubanga n'omu ku abo badde babakulembera oyo omusajja gwe twakutegeeza yavuddeyo n'ategeeza ti nze bannange kati ndi seefu amagye gamperekedde ne ganfuula ne ganteeka mu kifo ekiri seefu kitegeeza bannansi babadde beekalakaasa naye balinga abeekalakaasiriza obwerere kyokka atanga ako kabonero akalaga kintu kya bulabe nnyo era bwe twogerera omukulu amanyiddwa nga Paul Biya agenda kubafuga atuuke n'okufa kubanga tukimanyi bulungi nnyo ffenna n'okutambula tasobola wabula okwekalakaasa okuli violent okwekuusa ku bintu ebyo by'owulidde mu butambi bw'enkuwadde ekyamazima tekukkete si kulungi nnyo tekikkirizibwa era eyo revolution eba egenda kukona kakati eyo nvuddeyo era nga sinnakutwala ewa Bedi Bwanika eyafunye ebizibu mu constituency yennyini mwakiikirira njagala tugendeko ew'omukulu amanyiddwa nga Medadi Lubega Sseggona eyatuuse okubajjukiza nti ye nno ssebo na wakitiibwa Medadi Lubega Sseggona ono ayogeredde ddala ebigambo ebifaananira ddala ebyamuka mukama we ebyamunywanyiiwe amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Sseggona abagambye era abajjukiza nze mpitibwa wa kitiibwa nga temunnangamba jjukira nno bino bivuddewa omukulu amanyiddwa nga Michael Kakembo Mbwatekamwa no si Michael Kakembo omukulu amanyiddwa nga Mbwatekamwa gafa yavuddeyo n'akakasa mu katambi era nako ngenda kukakwongera n'agamba Sseggona yakwata ssente okuva ewa Hamu era sente ezo ze zaavirako okubuzaabuza ensonga z'omuwala mu katambi akagenda kuwulira ebigambo bino we byatuuse ku Sseggona yategeezezza nti agenda na mu kkooti kuloopa omukulu amanyiddwa nga Mbwatekamwa amuliyirire akawumbi kalamba era n'amutegeeza nti nze okumanya sizannyirwako ndina wa kitiibwa mpitibwa nno na wa kitiibwa manyi nti abatakirina kibatawaanya manyi nti abantu balumwa buli omu alina kyasinga ku munne so ekitiibwa ky'omuntu akirwanirira nze nwaniridde ekitiibwa ekikuuma
olusu sifaayo usanga n'atagwanidde kwatula linnya lyo ng'alisiiga ebisooto kitegeerekeka. Omuntu atalina kitiibwa, omuntu atalina linnya tayinza kumanya muwendo gwa linnya na kitiibwa. Ekitiibwa tukikuuma ku muwendo munene ogulimu okweresa n'okwefiiriza. Abangi bye bafunye bye tutafunye ne tugamba ebyo si byaffe. Oluvannyuma lw'okukola omulimu gw'okuwoza amateeka okumala emyaka 23, okusomesa amateeka okumala emyaka 10, okukola amateeka mu Parliament okumala emyaka 14 n'emyezi, mpulira ng'ekitiibwa kyange kyatyoboddwa omuntu atamanyi bya muwendo. Sseggona yagambye ye wa kitiibwa era abasinga obungi kibaluma era ye engeri gyali wa kitiibwa tasobola na kubba ssente, tasobola kukwata ssente, tasobola kukola bintu ng'ebyo. Omukulu amanyiddwa nga Mbwateka Mwagafa akiikirira Igara West mu Parliament, ebigambo bye yayogedde nabyo katubiwulire, njagala nkuddiremu akatambi kano then ate nkukomezeewo ebigambo bya Sseggona ng'aweeranga bw'agenda okutwala Mbwateka Mwa mu kkooti naye gwe ogende mu comment section ombuulire Sseggona mutuufu oba Mbwateka Mwa ye mukyamu. Abatulaba mwasuze bulungi, muli bulungi. Munzikirize amanya neyanjule Mbwateka Mwagafa MP Gara West era nsooke okwetondera eggwanga kulwa okubalyamu olukwe ffe nga bammemba ba Parliament obutayamba bannayuganda. Ensonga gye ndeeta olwaleero tukedde ng'ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi ogwa Novemba nga bannaffe e Kampala mu downtown bali mu kukaaba amataba gabamazeeko, amataba gabalidde ne gabamalawo naye kireese obuzibu ba memba ba Parliament fe twabatunda. Ensonga gye ndeeta nze ntula kakakiiko kaakosase mu Parliament akalondoola ebimu ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu. Baatuwa okunoonyereza engeri Hamu gye yafunamu obuyinza obuzimba ku myala. Nga kakiiko kaffe akakulembera ye mwami Sseggona Medani Lubega. Twakufuba nnyo naye nga Honorable Sseggona ne tiimu yo abamu nga mukukuta. Twafuba nnyo okubabuuza mutuwe report tuyambe bannayuganda, report nga mutulaga muli bize mugikola ne bakiraaka abamu. Mukukuta nayo kiro. Nga Hamu amaze obbawo omudidi gwa ssente gwe gubabonyaabonya. Nze njagala kwebaza Honorable Nsibambi ono wa Jalia City. Njagala kwebaza Honorable Naluyima ono we Wakiso. Kubanga twakagezaako tulabe ku report tumanye ebirimu tusobole okuleeta minority report nga tukuba Hamu nga tumanye ekintu kye bakola kya bulabe, abantu bajja kufiirwa emaali, abantu bajja kubonaabona kubanga abamu nti baagala kusakinyusa President Museveni. Ffe ebimu ebitubonyaabonya okulaba nti gavumenti etukalakatta netubonyaabonya ne tugenda okwewandiisa ne batujjamu ne tubeerawo nga tebakyatwetaaga tubeere mu Parliament, tebakyetaaga tuweereze lwa mazima gaffe nti emitwe gyaffe gitweyimirira. So baganda bange teri muntu yasinga obbatunda ng'omwana wammwe gwe mumanyi Sseggona ne tiimu ye. Bagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne baganda tetukirabako ne bakireeta mu Parliament kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku Parliament report tebagisomanga. Kakati kwolwo presiding officer yagamba nti kulw'obudde ezo report zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu ziyise za report nga 6 nga 3. Era ne report yali ewagira Hamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri memba wa Parliament gw'obuuza n'asobola okubuulira ebyalimu kubanga bagamba tuyise kubanga president yabagamba mubeere nga mulonda abantu ab'emitwe nga mikalu kasita basobola okuyisa ekyo kyokka kyayagala. So kakati ba mitwe mikalu bayisa ne bakiwagira nga tebamanyi kye bawagira. Nga Hamu teyafuna na environmental impact assessment bine byanne mu kakasa ne bamanya nti kino tekisi kya bulabe. Hamu nga physical planning gundi ya KCCA teina bya approving teina bya manyi. Ekintu ne kiyita bannayuganda
kati yennaku gye muli mu kubonaabona mwe abasuubuzi abali downtown. Kaakati njagala bategeeza nti ekibabonyaabonya kyekyo. Ekintu kyayita nga bamemba bamaze okufuna omudidi gwa ssente. Era nakwatibwa enyiike n'enkubira Honorable Joel Ssennyonyi n'emugamba Honorable Joel, mutukoze bubi opposition ne mutandika okulya ssente ne muyisa report nga tebiriyo n'angamba bitya ne munnyonyole kyabaddewo Sseggona kye yakoze. Yes, kakati ebyabadde ebigambo eby'omukulu amanyiddwa nga Mbwatekamwa Gaffa oyo nno mubaka wa parliament kakati Sseggona yabyeganye era n'ategeeza nti ye wa kitiibwa ow'ekitiibwa ekinene ennyo kirabika kyekinyeekye ekitiibwa kyayina kirabika kyekiruma Mbwatekamwa era Sseggona agamba agenda mu kkooti okugenda mu kkooti ayagala akawumbi kalamba okuva ewa Mbwatekamwa amuliirire okulinnyirira erinnya lye n'okujolonga ekitiibwa kye ye wa kitiibwa. Wuliriza ye Mbwatekamwa oba Mbwa just mwami Mbwa teriiko okay ekyo kyogambye taliiko. Honorable Mbwa tekuliiko listi ya Mbwa, tekuliiko linnya lya Mbwa ku listi eno. Singa Mbwa ebadde ebeera mu parliament yandibadde etegedde nti tetuwulirizanga ku nsonga eno, tetugikolangako alipoota yonna fenga akakiiko ka Kosase. Yalimbye ensi nti ye mmemba wa Kosase, si kituufu. Ku listi y'abamemba b'akakiiko ka Kosase tebamumpeerangako. Indeed singa abadde akwata yanditegedde nti wano tosobola kubeera ku bukiiko busukka bubiri. Naye emyaka gy'amazeewo bw'abanga ekyo takimanyi mutambuze munnaffe gimusaze n'abeewaabwe aba abasaze bayinza okuba nti bwe baanoonya aye asinga gwe baalaba abeeyigala West. N'olwekyo byanjogeddeko ne byayogedde kakiiko kange kenkulembera aka Kosase si bituufu. Mutambuze munnaffe n'agamba ensi nti nze nvunaanyizibwa ku baana b'abantu abaagwa mu mwala, nze nvunaanyizibwa ku maali y'abantu eyayonoonekera mu mazzi agajja mu Kampala. Mwami Amis Kiggundu simusisinkanangako mu bulamu bwange bwonna. Kale kaŋŋambe mu bulamu bwe bwonna kubanga yalabika ng'omuto ku nze. Nkakasa nze mulaba ku TV bw'aba yali andabye ndowooza naye andaba ku TV bw'aba agirina. So okugamba nti yampanze n'ababaka bange abatono enguzi ekyo kintwala mu kkooti kuwaaba. Mwami Mbwa munzijukizza oyo gugambye Mbwatekamwa Gaffa ekyamazima mulaba bulabi ajje mu kkooti alayete ripooti gye twakukusa, ajje mu kkooti annyonnyole hambwe yatusasula, ajje mu kkooti annyonnyole kimwononesa erinnya ly'omuntu nga nze ndikuumidde emyaka mpitibwa nno na wa kitiibwa, manyi nti abatakirina kibatawaanya, manyi nti abantu balumwa buli omu alina kyasinga ku munne. Baŋŋamba nti mwami Mbwa ansinga obuwanvu. Nange simulinaako lutalo olw'okunsinga obuwanvu. So ekitiibwa ky'omuntu akirwanirira. Nze nwaniridde ekitiibwa ekikuuma. Endowooza nti erinnya lyange ddene ekimala. Nja kumala gakkiriza bwali mubaka munnange ng'ono bwagambye ne bwanampa akawumbi kamu nenkatwala nenkagabira abalina obwetaavu n'agenda naako. Ekirala njagala kino kibeeremu ekyokuyiga
okukomyawo empisa ezisiiwuuse abantu tubagulire sabbuuni ne jik tubakuute emimwa balekeraawo okumala gasamwasamwa. Owekitiibwa Sseggona bw'ati bwe yategeezezza agamba nti ekitiibwa kye kyekibaluma naye nga abasajja bano jjukira n'ebigambo ebyo bwennyini Mathias Mpuuga yabikozesaako. Abasajja bano okusinziira ku Mbwatekamwa Gaffa omubaka akiikira Igara West akadi ya kibiina kya NRM yagamba nti Meddie Lubega Sseggona yali ssente nga ne Mathias Mpuuga ne banne bwe balidde ssente nga bwengenda okulaga mu katambi akakengendo maaso n'okubanga ate nkulaga ogenda kawulira ng'ayongera ogenda maaso n'okubeera nga ate ensonga bazirumiriza eza Mathias Mpuuga nti yalidde obukadde 4 newankubadde nga mikwano gye bavuddeyo ne bamwegaanira. Oyo Chris Obole ye mwogezi wa parliament agamba nti Joel Ssenyonyi byayogera si bituufu. N'omu ku bakomishona abagambibwa okuba nti balidde ssente yennyini mukuleetedde mu katambi ogenda kuwulira naye nga ku nkomerero ngenda kulaga omusirikale wa poliisi ya Uganda ono ye ng'ebintu birabika bimwonoonekedde yakubye saluti nga His Excellency ne ttiimu y'ekibiina kya NUP bayimba oluyimba lw'eggwanga abasajja ne balabikanga ababadde bamulabula nti kiki kyogenda mu maaso n'okukola okubookya saluti. Jjukira nkugambye oluyimba lw'eggwanga bwe luba luyimbibwa omuntu aba alina okukuba saluti. Kakati bano abasajja balabye omusirikale ng'akuba saluti wulira ebyatuuseyo. Balabise ng'ekintu kino kirabika kibalumye kirabika kibanyizizza era bawunzise nga bamuwonize musajja wattu saluti gye yabadde akubye bw'atyo n'agijjayo agamba waayi simanyi kiki kinaddako wetwogerera naffe nange akuweereza wano simanyi kiki kyatuuseyo naye nga omusajja oyo gabadde mawulire ga NTV nga bw'ogimanyi. Kakati nga tuzeeyo ku nsonga eya Mathias Mpuuga Meddie Lubega Sseggona Abedi Bwanika nejjukira kano ka gurupu ke kamu abaagala ebitiibwa Joel Ssenyonyi nga tannabalumiriza bano bazzenga balabika mu butambi obw'enjawulo nga beewozaako naye ate nga bannayuganda bangi bakkiririza mu bigambo ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akakasa nti bano ba elites bano abasajja abaasoma baddokita baprofesa balooya abasajja bano ab'ebitiibwa bakozesebwa okubeera nga ate banyigiriza omuntu wa bulijjo. Bino bye bimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byazzenga abagamba kambikuwe nga sinakutwala ku nsasa geegudde ku parliament nga bawolereza Mathias Mpuuga ne bakomishona nga sinakutwala ku nsasa geegudde ku Dokita Abedi Bwanika yeeyita omugalatiya kansooka embikuwe tubeere nga tweyongerayo. Jakuvagulu nga njogera erimwe ba intellectuals erimwe ba professors erimwe ba minister erimwe abasajja abawano betufunye mbe twalinamu essuubi. Njagala obajjukiza nti omugenzi Malcolm X alina analogy gye yatuwa abaddugavu ebiseera biri nga bakyafugibwa waliwo abaddugavu ebiseera bibiri newankubadde omuzungu abaddugavu bonna yali abafuula baddu yabafuula basirevu tebasaanidde babatunda butunzi ne babagula buguzi naye ate mwana wattu mwalimu type z'abasirevu bbiri mwalimu bali basirevu ate nga bo baagala nnyo oyo abanyigiriza nga ne booba balwanirira bagamba biki byeyogera. Ekyo kyandeetera n'okukkiriza ti bwe mba nwanirira abantu bange nyina okulwanyisa omukono gumu kubanga guno gwokubiri gulina kusigala nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanirira abantu bange. There was 2 types of slaves. Waliwo bali basirevu be bayita ba house slave nabawo ne basirevu abalala ba plantation slave. Ba house slave bayagalanga nnyo master waabwe nga master bwalwala bagamba master tulwadde nga master bw'aba alina ennyumba ennungi basireve bagamba oh master tulina ennyumba ennungi. Ba house slave nga slave munne nga muddu munne bw'ojja n'omugamba tudduke wano tugende tubeere free tubeere n'eddembe lyaffe ng'amugamba wajje tugenda okugenda wasinga wano. Ba house slave ennyumba ya master waabwe ennyumba y'omuzungu bwe yakwatanga omuliro nga bajula giwandulako malusu bafube bagizikize. Ba house slave baali baagala oyo omuzungu abanyigiriza okusinga bwe beeyagala. N'olwaleero tukyalina ba house slave. Kati ate ne wabeerawo ba plantation slaves abo be baffe. Ba plantation slave baali tebaagala oyo muzungu baali tebaagala muntu abatulugunya baali bagezi baali balabayo baali tebatunuulira bulamu bwabwe bokka baali batumira n'obulamu bw'abaana baabwe nga bagamba nze bwe nfiiranga wano ku faamu nyina okuteekamu omwana wange ne bwe giba myaka ddi alina okudduka ku faamu eno nazaala bazzukulu bange nga bali free. Bebo ba elites His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bazzenga ayogerako era nga abasomera maaso ku maaso ku nsonga ezo. Kakati ebigambo bya Abedi Bwanika ngenda kubikuwa naye nga sinakutwala ku nsonga za Abedi Bwanika ebigambo bya president ng'obiwulidde bulungi nnyo kati njagala nkutwale
ku nsonga za ssente akawumbi kalamba n'obukadde 1.6 billion Uganda shillings ezoogerwako nti ssente zino zaweereddwa bakomishona bali abaafuna ziri 1.7 billion. Ziri eri enjawulo eri ku ziri n'ezino zonna service award mbukasiimo ku mirimu gye bakola. Kakati luli Mathias Mpuga yafuna obukadde 5 bana basatu ne bafuna 4 nga bw'obalabaawo kuliko Esther Foyochani, Prosa Kampulira ne Solomon Silwanya. Solomon Silwanya alina ne byayogedde byogenda okulira mu katambi k'engendo okuwa. Kakati Mathias Mpuga yafuna 5 bano ne bafuna 4 ne zikola akawumbi kalamba n'obukadde 1.7 billion Uganda shillings. Kakati ate ku mulundi guno bafunye 1.6 billion Uganda shillings kubanga bonna nga we bali bafunye obukadde 4 bagezezaako okwegana naye nga leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi ayina message gyayongedde okubanga ateekayo nga bugendo gikusomera ayongera okubalumiriza bagezezaako okumujerega bagezezaako okukola byonna ebisoboka okulaba nga bajustifyinga ekyokubba ssente wabula ye Ssenyonyi akyakalambidde nti ssente mwazibba ne bwe twali twogera ku mulundi guli ogwasooka era twafuna abagezaako okutuvuvuba twafuna abagezaako okuwolereza n'okutulaga nti ffe bye twogera bya bulimba wabula ku mulundi guno Ssenyonyi agamba agenda kufa n'omuntu alina obujulizi obumala nti ssente zino mwazibbye kati nga sinnakuwa beewozaako n'abali mu kumujeregerera kansooke nkuwa ebigambo bye tubeere nga tweyongerayo. Nfunye amawulire okuva mu nsonda eneekusifu wano mu Parliament nti ba commissioners ba Parliament abana bazeemu okwewa akasiimo ke bayita service award ng'akaluli era nga buli omu mu weeks eziwedde kwaba abana yafunye milioni 4 guno mulundi gwa kubiri nga bakola ekintu kino. Ba commissioner abana kuliko Honorable Solomon Silwanyi, Honorable Esther Afoyochan, Honorable Prosia Kampulira ne Honorable Mathias Mpuga. Sente zino zabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu ketugenda mu campaigns n'ebirala. Era sente zino zayisibwa mu saako eya Parliament. Ogezaawo okulaba nti tewaliwo ka paper trail kwe kuziisa mu saako ya Parliament. Abakulembeze bano nga bayita mu bantu baabwe wiiki ewedde babadde basaasaanya Kalebule kunze nga bagamba abamu ku mbirabi nti Ssenyonyi naye bamuwadde akasiimo simanya milioni 65 ow'ekibwe zityo. Okusookera ddala kino si kituufu nti nina akasiimo ke naweereddwa era nzize empakanya embeera zino era nkyaziwakanya era kekanaabatanda ssente zino ne bazisindika ku akawunti yange kuba buli kanaku nkebera akawunti okulaba nti tebazikanyugayo nga sitegedde kenzirabirayo nti bazikanyuzeeyo njagamba banka yange muzizzeeyo gye zavudde kubanga ssente zino nkyamu kyovudula bazikola wansi wa mmeeza era ekyokunteekako Kalebule ono bagezaako kubikkirira service award eno ey'okubiri gye beewadde. Tuze tukyogera nti ba commissioners bano era kuba baze bakyogera nti abakulembeze abalala Prime Minister bw'awummula aweebwa akasiimo. Nabagamba era nkyabagamba abakulembeze bannange oba mwina akasiimo ke mwagala mulete nnongoosereza mu tteeka. Waliwo etteeka eryayisibwa mu 2010 Parliament yaliwo mu kaseera ako liyitibwa Emoluments and Benefits of the President, Vice President and Prime Minister Act. Era etteeka eryo lye bayitamu okuwa benefits n'ebirala abaali abakulembeze. Kakati gwe commissioner bw'oba naawe kyoyagala leeta ennongoosereza mu tteeka tubiteeseeko mu lwatu. Lwaki mubikola mu nkukutu nga bwe mukola? Ate n'ekirala ekyenjawulo nti bano abakulembeze abaaliwo Prime Minister n'abalala bafuna akasiimo n'ebirala tebaatuula bo nga bo ne beegabira nti kakati katukole bwe tuti byonna byayita mu mateeka. Ate n'ekirala nti akasiimo sente zonna ze baafuna byonna babifunye nga bavudde mu bukulembeze singa bakyali mu ofiisi nga bano ba commissioner bye bakola buli kiseera. Ensangi zino mulaba bannamawulire babagobaganya naddala wano ku Parliament. NTV ne Daily Monitor bagobeddwa wano tetumanyi media house ki gye bazzaako ku lwaki ku lw'ebikyamu ebikolebwa abakulembeze.
boba nga byokola ng'omukulembeze bituufu oba tulina kweraliikirira bannamawulire oba abakozi kubanga era mbiwulira waliwo abakozi aba parliament be bazze batiisatiisa okuviira ddala saabisa waade yasooka n'ebyali bigenda mu maaso mu parliament. Oyo leader of opposition tasobola kwogera bintu nga byanjwanjwa era byayogera ateekwa okuba nga abirinako obukakafu newankubadde nga abakulu bano bagezezzaako nnyo okulaba nga beewozaako okulaba nga bagezaako okulaga nti ebigambo bya Joel Ssenyonyi si bituufu. Baakutte ssente akawumbi kalamba n'obukadde 1.6 Ugandan shillings ne bazeegabira kyokka nga be bamu era abaaweebwa ne ssente ku mulundi guli era nga bozze ng'obiwulira. Kakati bano balina ebigambo abamu boogedde era ngenda bikuletera omukulu amanyidwa nga Solomon Sirwanya oyo gwolabako omusajja kubanga kuliko abasajja babiri Mathias Mpuuga ne Solomon Sirwanya. Kakati Solomon Sirwanya alina byayogedde awakanya ebya Joel Ssenyonyi ngenda kuwa ebigambo bye omuwulire yennyini ng'agezaako bali mu kukozesa lulimi lujereegerera bajereegerera Joel Ssenyonyi ku bigambo bye yayogedde. Abaana bano bakendeeze bye bakozesa nze kyemuwa amagezi akendeeze byakozesa mumanyi bye batera okukozesa abo abaana naye bakendeeze bye bakozesa tusobole okukolera eggwanga kuba kati at least afuuse mukulembeze ne oba obadde olina byokozesa okendeezaako n'otegera kati nina buvunaanyizibwa nina abaana ndina famire sisobola kumalaga papuka na kukola bintu ebitaliimu so akendeeze byakozesa aba ava kunywa oba malwa n'addukira ku media n'ayogera tosobola ku level ya leader of opposition kwogera kintu ky'otalinaako bukakafu ky'otamanyi n'oyogera bwogezi kituufu nino tewali ssente zonna ba commissioners baali bafunyeeko endala era ne Ssenyonyi miliyoni ze bagambye 650 nabyo nabirabidde ku social media nakyo sobola kuyimirano ngambe nno nakyo kituufu kubanga nakyo si kituufu naye kati ye mu kupanikinga ennyo yalabye nga bamuwandiiseeko ebigere ne bikankana nagagange nenteekeyo counter what accusation mye zesobola kumuwaayiriza kubanga sirina evidence siwaayiriza abantu njogera mazima gokka so Ssenyonyi aveeyo ayogere ebintu byategeera naye bino ebintu ebyokuwuudisa eggwanga ng'onoonya kipopularity bya kisiru ate bifu nnyo. Ojjukira bulungi minutes ziri ze baayisa zaali one off and was a one off tekiriiyo kintu kyonna okugjako nga commission ezzeemu neekola ki neetuula naye abaana abo bakendeeze bye bakozesa bakendeeze enjaga kubanga eri kubatwala bubi bakendeeze nze mbagambye w'okozesa ebintu ebyo buli kaseera owuzika otuuka ku level nga newobivaako obwongo tebukwatagana so nze muwa amagezi ajja actually Ssenyonyi ajja n'atula mu commission n'omulaba ate nga yeebuuzisa nga tebampita mu meeting you know every meeting eya commission clerk awandiika bbaluwa n'agamba ba commissioner tugenda kubeera n'olutuula they give us a notice ne batuwa ennaku ne tutula mu commission naye omulaba ku media wanange tebampise oba ayagala bagende ewe bamuyite wakawe webateeka bbaluwa mu pigeon hole webakuwandikira there is evidence to this that there is no you can fail to call one member of the commission so alimba bulimbi nawuudisa eggwanga tebampita kati basobola obutakuyita ku commission meeting kati tugenda kutuula mu meeting ya commission okuyisa budget ya parliament the proposals eza budget ya parliament era Ssenyonyi agenda kubeera part wamalanga gamba situla mujje muberenga mu commission nga media mulabe. Kati omukulu oyo y'omu ku ba suspects y'omu ku boogerwako era boolabaawo abana ye Solomon Sirwanyi mubaka mu parliament era wenjogerera yakiikirira abantu ba side ze constituency eri side ze Bunyiri I mean Bugiri kati ayogedde ebigambo ebyo ali mu kugezaako kulaga nti Joel Ssenyonyi oba alina byanywa bye bimwogeza ebyo naye ngenda kuwa ebigambo bya Ssenyonyi era ogenda kubiwulira. Kakati omwogezi wa parliament ono ye Chris Obore Director Communication and Public Affairs Parliament of Uganda ono nno mukwano nnyo gwanita amongo era alabiddwako emirundi mingi nnyo nejjukira nkugambe ku commission yena mawulire gennakuwadde ejjo commission kutulako abantu bano wammanga kubeerako speaker wa parliament kubeerako deputy we kubeerako leader of government business kubeerako leader of opposition ne backbench commissioners bana then ne kubeerako na kiraka to parliament era nga ye Adolf Mwesige then bana abalala Anita Amongo kati commission y'olwalero mu parliament y'eggwanga lya Uganda commission ya parliament ye 11 ulira abatuulako ono ayogera tatuulako gwe ngenda okuwa mu katambi kutulako Anita Amongo nga chairperson wa commission ke kakiiko ak'okuntikko akakulembera parliament era akagisalirawo kutulako deputy we
amanyiddwa nga Thomas Tayebwa, kutulako Robina Nabbanja nga Prime Minister era nga mu Parliament yakolanga leader of government business, kutulako omukulu amanyiddwa nga Adolf Mwesige, ne kutulako ne ba commissioners be bayita ba backbench commissioners bana nga bw'obalabaawo ku saidi ya NRM, kubanga n'empuga gye mutwalidde naye nga mu mateeka amatuufu kulina okubaako commissioner ow'ekibiina kya NUP wetwogera kuba kyekibiina ekinene ekironda leader of opposition, kulina okubaako ne leader of opposition yennyini. Abo babiri be balina okubeerako nga bakiikiridde oludda oluvuganya. Wetwogerera Joel Ssenyonyi takkirizibwa kuyingirayo nga commission yetudde nga bwe yatutegeeza. Mathias Mpuuga takyakolera kibi, takyakolera abantu nga bwe mukimanyi. Kakati yo essaawa eno bakola nga bwe baagala, beegabira ssente y'omusolo nga bwe baagala, awatali muntu yenna abakuba ku mukono. Kakati omukulu ono amanyiddwa nga Chris Obole, mwogezi wa Parliament, wabula tatuula mu commission. Kakati ulira bwagamba. Ssenyonyi is becoming a public liar to keep saying Parliament is paying out service awards. I think the only thing we need to accept as media, these are my bosses. They can fire me anytime, including Honorable Ssenyonyi is my boss. But I think he loves limelight so much than institutional building. There is a journalism, there is a leadership. So if you are a leader in the Parliament, your work is to build the Parliament, the institution. Parliament is non-partisan as the institution, but the political parties exist here. So Parliament picks from all political parties for management. That's why Lope is a commissioner. But now, if his work is to, like reading news, blackmail, then it becomes a problem. And I would request that these bosses of mine start respecting themselves so that we can build the institution called the Parliament. And if Honorable Ssenyonyi wants to be transparent, like the way he says, let him start by giving you the accountability of the 2.8 billion we allocate to his office, so that we know it's transparent. He tells you, Parliament gave me this money, I've spent it like this. Then we know that it's after transparency. But it's wrong. That's not how public affairs are run. We have channels of accountability, including the money given to him. He will say, me I don't even touch it, me I don't even do it. Does he touch money? He does not run a department in the Parliament. He's a commissioner. Do you run a department? No. How can it? So that is the work of the clerk to Parliament. And the clerk to Parliament, he is not a novice in politics. He's not a novice in leadership. He began his career in civil service in foreign affairs. He understands the law. He can't be paying public money the way Honorable Ssenyonyi says. And I know this is a political season. Face the voters calmly and come back to the house. That's my message to all the MPs. Go give accountability to your voters, not by blackmailing the institution of Parliament. And I'm seeing the desire to come here is too much. Why are they coming here? I thought to offer leadership. So, in summary, what my boss says is true. We have not paid any money out. He's a clerk. If he believes he has been paid out, as a commissioner himself, ask him to give you the pay slip. Because Parliament pays through IFMI system. Am I right? Yeah. There is no way the clerk to Parliament will pay any staff, any MP, be it a commissioner, without going through the IFMI system. So ask Honorable Ssenyonyi to give you a pay slip, including his, since he loves what? Transparency. We are really tired of blackmailing an institution of government, an institution of the people, only money, money, money. Money, 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 even lies. He has not been paid the 650, it is a lie. Whoever is blackmailing Honorable Ssenyonyi is an amateur. There is no way Honorable Ssenyonyi can be paid the money. He is also wrong to imagine that Parliament has paid others. To counter blackmail. This thing of playing to the public all the time is a mark of people who are not ready. Kakati oyo gwe bayita Chris Obole tatuula ku commissioni wabula mwogezi akolanga omwogezi wa Parliament era naye yavuddeyo n'ayogera ebigambo bwe bityo ku nsonga eyo yennyini nnyini eya leader of opposition gy'abadde ayogerako Joel Ssenyonyi ng'akakasa nti bano abantu beegabidde ssente y'omusolo akawumbi kalamba n'obukadde 600 era Ssenyonyi alemeddeko n'emphasizing ekintu kino n'agamba ye ne bwe babujulizi nga babwagala abulina era ategeezezza nti ne bwe baali baagera ku
ensonga ziri sente ziri ezasooka era waavaayo abantu bwe bati ne boogerera ekibiina kya NUP ne bajeregajerega Joel Ssenyonyi wabula finally baawunzika amazima gavuddeyo nga kituufu abasajja sente baali bazibba n'obukaddaanaana obwawe bwabaka ba parliament era Ssenyonyi basooka kumujeregerera kakati bwati bwayogedde ku mukutu gwe ogwa X agambye when we previously spoke out about the 40 million Ugandan shillings that was secretly given to a number of MPs, many colleagues said we are lying and making parliament look bad, but eventually Honorable Twaha Kagabo began passing up and down to stairs of parliament with the 40 million in a bag. Ntine ku mulundi ogwasembayo twayogera ku sente mujjukira obukaddaana obwawe bw'ababaka ba parliament zisooke ziziririre omukulu amanyiddwanga Twaha Kagabo balyoke ba sente zimufuukire ekizibu. Joel Ssenyonyi agamba twayogera ne batuvumirira ne batujeregajerega ne batuyita abayaga wabula finally Twaha Kagabo yavaayo ne yeeyanika nga sente zimulemeredde okutambula nazo azitwala mu parliament bwe yeewuuba ate eno we bitabuka kakati nga sinnakuwa ekigudde ku musirikale wa police ona akubye saluti nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ab'ekibiina kya NUP bayimba oluyimba lw'eggwanga. Njagala sooka kulaga kanyomero kano nkuddiza akatambi kano ng'omukulu amanyiddwa nga Dr. Abedi Bwanika eyeeyita Omugalatiya abantu nga bamutwala mbirimbiri bano nno balonzi be bennyini beya abaamulonda mu kalulu akawedde ku luno nno alabika agenda kukitegeera nti ekibiina kya NUP kyakola kinene nnyo okulaba ng'omukulu ono agenda mu parliament for the first time kyokka bwe twogerera oluvannyuma lw'okukijjonkera ulire ekyamutuuseeko. Abedi Bwanika oli mubi obusooti bw'obolimu. Abedi Bwanika oli mubi oli mufunyo. Abedi oli toya pusi toyina kaddako. Abedi Bwanika oli toya pusi toyina kaddako. Abedi Bwanika mubi nnyo mubi nnyo. Abedi Bwanika mubi nnyo. Abedi Bwanika Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli munafusi. Abedi wayisa obulevu toyina kaddako. Abedi Bwanika Abedi Bwanika oli mubi obusooti bw'obolimu. Abedi Bwanika oli mubi oli mufunyo. Abedi oli toya pusi toyina kaddako. Abedi Bwanika oli toya pusi toyina kaddako. Abedi Bwanika mubi nnyo mubi nnyo. Abedi Bwanika mubi nnyo. Abedi Bwanika Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli mubi. Abedi oli munafusi. Abedi wayisa obulevu toyina kaddako. Abedi Bwanika. Kakati oyo mukulu Omugalatiya amanyiddwa nga Dr. Abedi Bwanika eyali ayagala okubeera president w'eggwanga erya Uganda. Kakati awo njagala tuveewo n'ebya ssente obitegedde. Njagala kukulaga gano gaabadde mawulire ag'omukutu gwa NTV nga bw'omanyi nti NTV gwe mukutu gwokka ogwasigala okuweereza omuntu wa wansi okuweereza ekintu nga bwe kiri ku ground okwawukanako n'emikutu gy'amawulire emirala mujja kunsonyiwa okuwanvuwamukko naye bino mwetaaga okubimanya. Omukutu gw'amawulire guleese ensonga nga bwe zaabadde mu bitundu by'Essembabule. In fact kano kanyomero katono nnyo naye ensonga nnene nnyo eyatambulidde ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atalaga ebitundu by'eggwanga okusaba akalulu. Njagala nkulekera eggulire erya NTV oliwulirize bulungi nnyo then nze nzije tubeere nga tusisinkana mu updates eziddako. Wulira gaffe galabye omupoliisi assa ekitiibwa mu ggwanga ng'akuba saluti nga luyimbibwa kyokka amaaso gaffe gafaananya okukenga nti banne tebakkaanyiza na kyabadde akola era saluti tebandaddeyo n'agijjayo nga tukyayimba oluyimba era ne tulaba ng'alinga eyeebuuza ekikyamu ky'akoze mu kuba saluti nga bayimba oluyimba lw'eggwanga. Omubaka w'Amawogola County Goreti Namugga alaze Kyagulanyi engeri gy'akunzeemu ab'Essembabule. Omukyalo ono gw'oyinza okuyita Kawandula bigambo mu byabadde ayogera mu lusaagosaago baddemu okulombojja ebizibu by'Essembabule. Kyagulanyi mu
maanyi ago naye mwasitukidde okwogererako eri abawagizi abeeno asoose kubayigiriza bye yajjemu akyoli mu kusaagirira kyokka mu ngeri y'okulaga nti ayagala kugatta ggwanga lyonna mu kukaatiriza nti ennimi zireme okubaawula. Kamayigiriza olukyolimmwe omanyi fe twabaddeyo mu kyuma kyoli nelango kati kasooke mbayigirize people power mu lukyoli bengamba twero padero ngomudamu twero wa bengamba twero wa nga mudamu twero padero tugende twero padero twero wa twero padero twero wa bw'amaze ebyo n'abazza mu kusuuta Katonda era mu lukyoli bagamba lubanga be omanyi Katonda eri bamuyita lubanga eggulu yabanga nga muyita ekibanga lubanga be bengamba lubanga be kitegeeza Katonda mulungi mwe mudamu kaliducu mudamu ki kaliducu ate bengamba kaliducu nga mugamba lubanga be tugende lubanga be kaliducu lubanga be kaliducu Babula Itungo tamwerabidde naye ayongera okuttaanya enjiri y'okwegatta wakati mu nnimi ez'enjawulo. Naye nga sinabagamba kintu kyonna lwaki sisaba first lady najja n'ababuuza busanyusiza mutaseeko mu bungi mujja kuwutesavu nga mutiikinza umbrella temuloba kado ke kaseera neyaziza nyo taata neyafege mwebale nnyo maama ate no singa otaddemu luli olwamwe luli mwebali muno bakyalibo bangi siki mulamu mulakomera n'abazaniye omugabo nimugera mu umbrella mukoliki tikinga urakoze cyane mama urakoze cyane ku kisaawe Sembabule Kyagulanyi wakubye olukuŋŋaana yeeyambisizza embeera ey'akatemba n'okuzanyirira naye nga enjiri gy'abadde abulira yakugezaako kugatta ggwanga lyonna. Mala okwegatta ne tumanya nti oli muganda wange wadde oli mukyoli oli muganda wange wadde oli munyankole oli muganda wange wadde oli muganda oli muganda wange wadde oli muteeso ne tumanya nti ebitunyiga bye bimu bw'ogenda mu ddwaliro nga tewali ddagala tebakubuuza nti oba oli munyankole oba oli muteeso bw'ogenda ku nguudo embi tebabuuza nti nno kati abateeso mutambulire wano abakyoli mutambulire wali batwawula nnyo.